Ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde ekibiina ki National Unity Platform kyalaga obwennyamivu olw'abantu baabwe okugirwa okusunsulwa ku mutendera gw'ababaka ba Paalamenti. Ebitundu ebyasinga okwemulugunyizibwako byebyo ebyalimu abamu ku bakungu ba gavumenti okuli Sipiika wa Paalamenti Anita Among, omumyuka we Thomas Tayebwa, bano baalangirirwa nga bwe baayitawo nga tebavuganyiziddwa. Okusinziira ku bannakibiina ki National Unity Platform, bano bakolagana n'ab'ebyokwerinda okubakugira okusunsulwa. Ne badeployinga amagye, ne badeployinga police mpaka budde wa closure of nomination. Natuuka ku nomination center we wali balina okumpandiikira, ate returning officer smart and shameful n'agamba nti ze sirina biwandiiko. Bategeezezza nga baddukidde mu kakiiko k'ebyokulonda okwekubira enduulu. Bakandidate baffe bonna bwe mulaba wano bamaze okuwandiika okwemulugunya eri Electoral Commission. Kyokka akakiiko k'ebyokulonda katubulidde nga bwe katannafuna kwemulugunya mu butongole eri abo balemeseddwa okusunsulwa ku mutendera gw'ababaka ba Paalamenti nga ne gye buli kati bano bakyalindirirwa. Akakiiko k'ebyokulonda okwemulugunya kwe kawuliriza kweko okuleeteddwa mu buwandiike mu butongole. Naye bwe bateeka mu mitimbagano gya social media oba ne boogerera mu butale oba mu mabaala oba mu makubo oba mu butale, ekyo akakiiko tekijja kutuula. Newankubadde guli gutyo, akakiiko kagamba nti okusunzula kwatambudde bulungi okwetooloola eggwanga. Kwagoberera amateeka g'ebyokulonda ne kugoberera entegeka y'akakiiko k'ebyokulonda. Era babaayo abantu bonna abalina okwemulugunya tetulowooza nti bangi nnyo. Mucunguzi akuutidde abaasunsuddwa ku bakabaka ba Paalamenti okugoberera amateeka g'ebyokulonda. Tokkirizibwa kugenda n'ogaba ssente n'owaayo ssente ku bizimbe nti owa abantu donations oba fundraising. Mu kaseera kano akakiiko kali mu kuwuliriza okwemulugunya okwatwalibwayo ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu. Amasannyalaze gaavangako, netiwaaka yavangako nga teriiko, ne batugamba nti bagenze amafuta gawedde mu generator, naye ng'ate aba NRM bwe bajja obako baverifying emikono gyabwe gyo bagiverifyinga, naye nga ezaffe egya opposition tebagikola ki? Tebagiverifyinga. Eri amanya ge baalaga nti ge nali mpaddeyo ku Lwokuna ng'olwedde gaayise, ate wentuuse wano bazigazzeemu nga balaga nti nago mafu kwegamba olaba ndowooza akavuyo akali awo. Kati emisango 150 gye giwulirizibwa, kyokka ng'ebyavuddeyo abaatwalayo okwemulugunya kwabwe baabiwakanya nga kati bagamba bagenda mu kkooti. Ruling yange eraga nti nno ennaku z'omwezi nga 2 ruling lwe yakola ki lwe yafuluma n'engifuna. Kakati ekyewuunyisa ruling eraga nti kwolwo nnyinnyini nga 25 lwe baakola ruling. So mulimu obutenkanya bungi. Tugenda mu mbuga z'amateeka tuwabire akakiiko k'ebyokulonda, tuwabire returning officer n'eno bennyini kubeera nga tebakola mulimu gwabwe. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda, okwemulugunya kwonna okwekuusa kusunsula kulina okulirizibwa ku kitebe ekikulu eky'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.